kusinziira ku fixa nga bwe yatukutte leeti nga basambi bonna balwadde nga tukyasobola kugongerayo. Injuries zitukubizza omupiira gwa leero era zitufaanyisiza obubi mu geemu y'olunaku olwaleero. Amannya Mugerasa Peter omusanyufu nti abasambi basambye according to instructions nsobola owangola omupiira ne tukiipinga ne clean sheet ey'okuna omupiira 6 kiwa essuubi otuzimbike kati focus egenda kutandika ku mupiira ogwewaka gwe twetaagamu obulungi tukwalifyinga ogenda ku knockout. So tusaba abawagizi baffe bajje mu bulungi okulaba nga tukwalifyinga. Tulina ekiri mu kutwennyamiza nti ekiriwo ate omupiira tuguzanyidde kumpi mu buddu. Bw'otunula nti waliwo embeera nti tetusobola kusala kugenda mu kkooti naye Ssaabasajja Kabaka yatugambye twebereremu bassebo ne bannyabo tetubongoota abavubuka tulwane okulaba nti ekitundu kyaffe ekya kkooti kikomawo nga tusobola okyetaayizaamu bulungi kuba lyerimu ku ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ku masaza 18 agakola Obwakabaka bwa Buganda. Tuzannya omupiira gwaffe naye bo batusinzeeko naye nga omupiira gwadde bulungi nnyo n'abaana bazanye bulungi era tusuubira nti omulundi oguddako tukyeyongerayo ffe tunagulwa era njagala kwebazanyo abakoki bonna basobodde okuva eggulu bajja kusaayo kusana.